Sebo Chief Mona, Jeno Katumba Amara, Sebo Omyuka wa Katikkiro, Wekitiibwa Kawase, Sebo Leader of Opposition, abakulembeze mwenna ba members of parliament, ba ministers, aba government y'ekimpatiira, ne ba ministers aba government yaddala. Family y'omugenzi Katikkiro Lubwama naddala Maama Ann, ba artist bannange mwenna, ba artist abato, ba artist abakulu, ba artist abakadde, ba artist abapya, bakungubazi bannaffe mwenna, abantu ba wano Enkozi kitalo nnyo. Kya kitiibwa okwogerako gye muli abantu b'Enkozi, nze banzalira wano Nkozi mu ddwaliro. Baganda bange, manyi nti n'obudde bugenze nnyo, ate leero si lunaku lwa kwogera. As a matter of fact, saategese bigambo bingi bya kwogera olwaleero, naye tuwerekera muganda waffe Kato Lubwama bwempereddwa omukisa n'ekitiibwa okubako bye njogera. Kato Lubwama nga nze nja kumwogerako mu ngeri ssatu. The man, Kato Lubwama the man, Kato Lubwama the leader or the politician, and Kato Lubwama the artist. Abasinga obungi kuffe tuconnectinga ne Kato Lubwama mu ngeri ezo ssatu. Kato Lubwama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu. Ze personally tabali wange nnyo eri families ze tubeeramu nze naye, family y'aba artist ne family y'abakulembeze. Obubaka bwange obwa Kato Lubwama ng'omuntu nabuderivalinga eri family ye benakyalayo okubakubagiza, era njabuddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera. Wamu nammwe tubasaasira, era bwe tuli Baganda tuyimirira wamu mu buseera obwakazigizigi nga buno. Era okufaananako n'abalala bangi badde bakyogerako, Kato Lubwama ye abadde uniquely controversial. Nti namuli wano bangi nnyo kizibu okusanga Kato Lubwama gw'ataavumako. Abamu yabavuma nnyo, abamu mpola mpola, abamu direct, abamu indirectly. Naye nga abasinga obungi gwe Zambaali Kato Lubwama yakuvumako, gwe Abe Mukibi Kato Lubwama yakuvumako, gwe Bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe Bajjo. Kato Lubwama buli omu yamuyisaamu eggaali. Olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Kato Lubwama. Era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Kato Lubwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo. Naye nga ye waffe. Ffe ba artist, I would say this is an artist thing. You wouldn't understand very easily. Okumu understanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusiibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa, era muganda wange Kato Lubwama nga bwe nakyogerebwo ne kati nkyogera nti nze ogenze ndikkiriya naawe 5 nga sina mbwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Kato Lubwama the politician. Bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga. Era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Kato Lubwama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo, ne Kato Lubwama ya taking a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba teyabitukolera byonna byonna, y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku we yakoma.
naye omuntu yenna yenna bw'atekinga step n'agamba njagala genda wali we bateeseza, oba agamba nange kangende mbikyankalanye, nange kangende ndyeko, oba kangende mbikyankalanye, whichever way yatekinga step n'agendayo. Olw'abantu nga Ndawula Wowotto bangi temumumanyi, yali actor, ndowooza ye artist mu Uganda yasooka okugenda mu parliament. Kati Lubwama yali wakubiri. Nze ne bannange abalala twali bibala byabwe. Era nange bwe nagenda mu parliament nga bwe nze ngamba nti nali njagala nnyo create nga Bakyagulanyi bangi. Kati olunaku lwa leero tulina ba Dr. Hildamani, tulina ba Geoffrey Lutaya, ate n'abalala bangi bajja. Naye kati Lubwama tuyinza okuba twali tetukanya mu bintu bingi. Naye simujjukirangako nga kati Lubwama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu. Simujjukirako kati Lubwama kukeera ku makya n'awagira Nakyemalira. Sijjukirako kati Lubwama kuwagira kuwamba bantu baffe. Kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa, nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe, nga bayambibwako mwana tubannaffe, bataata baffe, baganda baffe, bamaama baffe, betuwa ekitiibwa. Era nga bwenze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna yenna bw'aba ayagala obbawamba, omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe n'otukolonizinga okumala emyaka egyawera 7, yakozesa abo betuwa ekitiibwa. Bw'otuuka wano ani gwe bakkiririzaamu? Bw'ofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukusa, abalala ne b'obabonyabonya. Ekitundu kino kibonaabona kubanga baafuna abatono abo nga ekibakwatako lwe lubuto lwabwe, si mutima gwabwe. Eno y'ensonga lwaki osobola okulaba omuntu gwe muwa ekitiibwa ng'ali mu mmwe. Naye ng'amazima amatuufu ekibalwa gy'aziikibwa bali mu kusenda. Akimanyi nti ne gy'aziika oba gy'aziikibwa bali mu kusenda abantu baabwe ku ttaka lyabwe, naye n'atakyogerako. Kati Lubwama teyali bw'atyo, era singa bwe yali bw'atyo yandisaze n'adda ku sayidi enyigiriza, naye abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa ebbanga lyonna. Bwewaawo tabadde wa NUP, era olumu nga nange asomeramu nti nze naleeta akaana ka NUP akamugjayo mu parliament. Naye eyo ebadde emboozi yaffe y'Abaluganda. Kati Lubwama has stood firm for the values of leadership. We respect you for that, my brother. Mu DP tewaaliyo byakulya by'amaanyi. So we need to respect him for that. Finally, Kati Lubwama, the artist. Awo nze Kati Lubwama tewa abadde asinga okunkwatirako ennyo. Kuba otuconnectinga without a doubt. Oyo musajja Honorable Nsereko Gwajeyo ye Master Parrot. Twayimbanga ne Master Parrot oyo. Era twatambula okuva e Kamocha ne tugenda ku Bat Valley nga twagala kuwandiisa naffe mu Diamond Production ng'olwo Kati Lubwama ne Abe Mukibi bakozeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka nene bagano otuwandiika. Naye waakiri kyali waffe ye Irene Namatovu bamuwandiika era ye naye joininga Diamonds eyo no Lutaya gyamusanga era Lutaya nkyakubanja. However, twamwenyumirizangamu nnyo, batu inspiringa nnyo in art. Abe Mukibi, Kati Lubwama bagenda ku department ya MDD Makerere. Zorede nali Makerere ngasoma social sciences. Ne kubanga twali tubegomba nnyo ate nga ne mukulu wange Eddie Wampolose because of those people that we held so high in regard. Na crossinga nengenda ku department ya MDD because of them. Era tebakomawo ne badevelopinga theatre mu Bugubi. Mbadde wano ngera Honorable Gamba bakirabidala nti n'okusobola okuzika abantu baffe baba batuyambe nnyo. Yeyo level gye batulabirako olaba tubakkiriza okuzika omuntu wammwe. Njagala okubajukiza nti Kati Lubwama mu kutoba kwe, Kati Lubwama yazimba theatre eyasooka kukupa theatre eno wansi ne bagimuwambako ne bagimenya nga bwe bakola Sembule.
Kati Lubwama n'agenda n'azimba theatre endala eno waggulu nga kwoli Kampala Royal Theatre era nayo bagimenya bumenya lwakola ki lwa mabanja ngera ebyatuuka ku Sembule ekyo tekyatuuka ku basajja balaba bamuwa biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo ngera bwe bawadde biliyoni ne biliyoni abatali bannayuganda baloko naye Kati Lubwama yali teyeetaaga yadde miliyoni 5 bawamba theatre ye ebirooto ebyo byonna ne bikomaawo n'ebyaba artist abalala bonna ne bikomaawo. That is the government. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist buli minnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mutya okunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Kati Lubwama muwulira temunsudia musirike busirikisi muwulirize ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kati Lubwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyanaku nnyo nti batukuumye nga batusibya akatambala mu maaso naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Abamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry n'okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bw'eba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera mwe nti? Nze bwe nabuuka kyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kye tulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanye, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. Ochegera. That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademan nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba nti aze ku recordinga Uganda kwa tasobola ku recordinga waabwe nemuga enange nze ku mixinga kayimba kange nagamba have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka ebafuka ba slave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti gw'okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Temubijjukira? So it takes the political will. Alina ontwala obudde bungi naye honorable Nsereko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mwe ba artist it takes the political will. Bwe nagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi, omulimu ogusooka ku representing aba artists naye omulimu omukulu ku representing abannayuganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo waliwo abaki nze nemanya nti eddagala lya kujjako dictator nengenda okujjako dictator naye nembateekerayo bakyagulanya abalala. Dr. Hildeman Sabiru gy'oyongere ojjeko wano sebo basebo ne bannyabo. So baganda bange bwe namanya nti ba artist beetaaga something done
Yes, mwana ondo kuba president we salayira naye ne mubalondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hilderman ng'omulimu gwe gugamba ki njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe ekikyusa ebintu bakita policy y'enkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati policy ya wano okujjako ng'ekyuse n'efevalinga ba artist era omulimu gwe nalagira Dr. Hilderman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006 n'etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba teriyamba bayimbi liyamba jasi bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba bifaananyi Dr. Hilderman ne mugamba genda osinkane ba artists bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo bannange tulina abayivu bangi nnyo benja bugolo basaba mumuwulirize tulina muganda wange oyo John Segawa gwe artist atayagala kumpuliriza wuliriza John Segawa abimanyi tulina ba artist nga muzeeyi wange mzee Ashraf Semogereri gwatayagala kumpuliriza muwulirize basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi mwina muganda wange ono Bujingo oyo Buju twasoma naye Makerere so Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga oku understandinga copyright ne tusaba Silver Kyagulanyi a benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria n'akwata najjamu ebiyambi aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hilderman lyabaga naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale era government ya yangu amangu njagala mumpulirize mwe ba artist government ya yangu amangu negenda nerumba Hilderman ne mugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne law reform commission chechi tongole cha government ekiyamba okutereza mateeka pako olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate namwe mwana bababuzaabuza mangu so abantu Hilderman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda government ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hilderman lyaleeta njagala obbasaba mwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga ne gye mulaga mulabayo mulyenenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba ne mubisa mu tteeka lino gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi okay nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye erijjo bayamba ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri no ebyo byakubadongowaza my friend kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekaramoja nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde kuba bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni artist mu understanding open your mind muli bagezi nnyo njagala mu understanding ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala ndaba nnyo nga batadde nnyo ssente how can you give 30 billion to artists to do what era muba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka bayimbi bannange tebabalimba bino bebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emmundu ddala ebyo bakusudiya busudiya as a matter of fact singa mufumitiriza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga ntira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula no ku Kyagulanyi buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange ninga mmwe so mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya ggwe my friend naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hilderman
bonna baagala ba artist. Mwe ba artist eno echansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunnefasa na kunefasa. Wabula government mukigambe. No, listen, attend very serious. Mwe ba artist musooke muyimirirenga